Uliriza tegama toya mbe muntu afono. Agambye bwati nti nafumbirwa mango ebyekirokole nga mbimanyi ngate tebana bakwatagana n'omuntu gwagenda okufumbirwa batandika okuyomba embera nga tagitegeera naye yamala n'avaayo n'olubuto wabula ate yamugamba nti wayinze ngenze naye ngenze n'olubuto ekyo teyakyogera bwe yavaayo yafuna amuwasa babaawo ku kido n'olubera yamuwasa n'olubuto lwe era eyo gye yazaalira naye nazzaako mangu nnyo okusanyusa ono yamuwasizza nazzaako omwana omulala mukama nti nebbanga libadde ligenze nga tawuliza oli gye yadduka n'omwana ebbanga libadde ligenze tamuwuliza wadde bulijjo naye emabegako yatandise okumuweereza ssente mu bungi ddala zibeera aweeza ssente nyingi ddala era zibeera mu kakadde bw'aweereza assaako obubaka nti upkeep for kids. Upkeep for kids yambe yazale na abana be kantamanyi nti amanyi nti oli omusajja amanyi nti omwana wo yamukubira essimu lwe yasooka okuziweereza n'amubuuza lwaki aziweereza ono n'amwanukula ekibuuzo nti oba tozaagala yaziweereza baana otegedde waawo ono omusajja omundi we yasooka oweereza ssente tulifena anigezako kisi nyina okusika area nayo batulifena omusajja ono omundi gwe yasooka oweereza ssente yakubira ono essimu n'amugamba ssente ozirabye nti nzirabye n'amugamba naye oweereza zaaki ono n'amugamba oba tozaagala just kale z'abaana zakulabirira abaana kaakati ekizibu ba alina ebbuba abeera abuuza jjajja ssente ng'ate yamugaana okukola ba yalabirira abaana oba gwe nga gogo baziweereze ssente sigana ssente siri mulwadde wa mutwe anti kati ono obusobozi bwe bunafu ate oli ateweereza mu bungi ovaawo wano n'oddayo eri ku ssente ne weetonda kwata ssente lya ssente kozesa bintu byo byoyagala naye tunaga ssente ozijjawo ate ono muveenako yolaga waki nti ozifunye kati bwobabakazi bimanyi ebintu ebyokugayala akati gwoba mukazi bwoba nze gwe musajja nga nfuna ssente ezo nga sikubulya gye nzijja okola ki naye bameka bakikola abakazi bavaayo Kizito bameka abasajja bakola ekyo ng'abakazi gye bali bafumba temulaga ssente waiti ogigirayo mu kinaabiro wa boda yamanyi olusi nezookola nze simanyi banje bakazi gye bali babafumbira omusajja mu butonde katonda yansindika njige tojja kumbuuza gye nzijja nebwe ozirina okola n'ebitekoleka ssente ozifunye bwe obanga gwe musajja okola ki onkola ki sina kyenkukola kubanga twabalekaaleka dda twabalekaaleka mukole ebasanyusa Kizito njagala ntegere bulungi nnyo naye kubanga kiri saidi ya mukazi obusungu simanyi gyabujja ng'oli alina ssente nga tewaliwo ayombo zimusaba abantu mwagala ki onazirina ate gweoyomba lwaki azirina what is the problem kati zibule atandika okuleganga ssente mukazi gwe gamba omusajja nti munnange eri gye nava tota wanabyogera mugambe mama wange yafuna ki business kati alina amaduuka nga 3 mu kikobe ebintu bitambula era buli ssaawa mpeezayo kasente totawana na kunnyonnyola bajja kusitwesingira bwereere oli bw'alijja aluwa muli bimala ku olwo naye moment weba ekyaliwo nga musekako musekere mu moment eyo toyingizaawo kizibu ssaawa eyo ntegeera ngezaako naawe okuyingiza mu bintu bino mubiike Kizito waliwo akabembereza mukama kakuwa mu bulamu nga muli mu kusekako embeera nnungi omusajja we akwagala buli kimu kiryokke bannaye ngenda kola ntya omusajja kamugamba amazima nze mpulira ntidde gwe kanyini gwe obyonoonye mutandise kuyomba mutandise kwevuma amaka gavuddewo faki Halo, Mbele mukuzika wafiiriddwa twategedde. Kinja kan. Buli mwolibeera ng'oyogerera kwezi okitaddeko okukodingu ogenda kukunzika mu bukyankalaki abeere black and white nti sente ziva mu kifo bwekitide bwekiti nazaala kwegayidde tokuzaabuza mukyala muno kakati obufumba bwamubuulira ekyo bugenda tereera amubuulira ekituufu sente gye ziva tokuzaabuza byonna byakutabula amubuulira oba bufa bufe kati wulira olaba ate oba bufa bufe
kiyingi wamma bane gozo tokkiza kintu kufanga ate okyakifunamu mutabani kiyingi huyo yaganti mutabani bakyali baana bato bakyali baana bato otabula ekintu ekiriwo ate kigenda kukola future y'enkya mu kyonna kife kambe akule mulinnya lya mazima gwe tolaba amazima agenda kwonona omuzungu agamba some things are better off not said sibalalu ogenda lekawo emirembe agibwako sente yasaaga ayinza okumaliza sente zitazaaga tuli mulaba Halo, ani ono? Ono Jodi ya mutungu. Ono Jodi ya mutungu. Yes. Nze bwendi bawuliriza just nebazabaza. Badengamba ebintu byokula bino birungi. Abakazi baletedde ebizibu. Nesiraje omukazi tali mukula. Olwedde waliwo omwana naye lwakuba tandaba kyatula tali mukula. Okusikula kati ontanna mugamba amabega w'omutwe gwo oba okimanyi ekituufu naye abatali mukula ali mu kufuna sente ono omwami tamanyi nannyinimu kisoboka agira alindako ne banne bangi gye bali tebamanyi kale katulabe bano bebateesezza maama bakuwadde amagezi ogawuddawo mu kutijjatijja wemaleko emirembe erinnya nze Namuyembwa Shifa Mvira Kawempe Rumbuye Aramanza Pangalira Busega Sebo sinzira ku mulamu ogwo omukyalo oyo nze kyozo kye nino oba omulamu ogwo ngwogerako nti wabanga obufumbo bwakyabwagala yandibadde yeesonyiwa omusajja oyo n'anoonya engeri yonna gy'amweggyako akasente si kye kyandibadde ekikulu bw'alabanga omwami gwalina amuwuliriramu emirembe bw'aba abeera naye era yange nganze ndabanga omwami oyo yes teyakimanya nti n'omukyalo nagenze n'olubuto naye just akyali mu kiri nti akyagala okuzza omukyala sente terina kyeyamba ku mukwano ekisinga otutabula mu nsi guba mukwano kuba oyinza okubeera n'omuntu nga alina sente ebifuluusi n'ebifuluusi ne bakeera ku makya ne bakuwa mapera house nsi yeyiyo naye ng'omuntu gw'olina talina mpisa tojja kumalako kyensaba omukyalo oyo just akakkane aconcentratinge wawaali period omusajja oli amwesonyiwe noba yeeri nga omwami talina mpisa abeere n'omuntu oba mwavu naye nga empisa weziri gwaba abeera naye akasente akaagala kubanga bingi era wakyaye tubeerawo nga twagala twetaaga naye ate kyandimuviiramu obuzibu kubanga omuntu woono gwali naye kati saawa eno like n'amala akitegeera agenda komekeeza nga obufumbo bwekoze eki buweddewo oyo gwalina kuba oli ajja kumubuzaabuza ne busente bwe addeyo naye akomenkereze ng'era alemereddwawo kuba omwami talina mpisa ajja kufa stress za bwereere ye nga ye asalewo kimu either agenda na ssente oba asigala n'ono naye wabanga ayagala omwami we yeesonyiwe akasente akeesonyire ddala kwateebereza kabanga kabadde naye asobola okuteebereza n'amanya nti omuntu ono ateekwa okuba nga yagenda n'olubuto n'abamu waliyo ebyafaayo by'omu nsi abantu bibatera otambuliramu n'amanya nti omuntu we yagenda naye ng'alimu alina kye yatomera kiraba kati ekyo eky'olubuto si kyekikulu abantu bangi afuna olubuto n'azaala omwana naye nga tata w'abaana mu nsi yavaamu yafa ambe nti sente toddamu naye kuzinsindikira kyendiko am contented ne kikyenina bangi nnyo abamu bafa olusi nga bazaala kati olowooza oyo omwana abatakole era abeerawo naye yasalawo aleme kugamba oli nti omwana nsoba like najja n'olubuto wano so kati agende n'ekyo kye yasalawo kyemusaba kiri kimu abeere n'omuntu asobola omubeererawo mu bulamu bwe wonna mwawulirira emirembe ebyesente abiveeko kale mwebale kuteesa agaikyagaba Julius Masaka mbagalanye bannaffe mukakaawo omukyala abulire ebbaawe amazima nti ex yaweereza ssente ez'okulabirira omwana
era mukaka senti ya muchawa nze manyi mulimu message zinvuma zijja togoba sente eno Uganda gye tulimu tebazira sente ate ne bawe yeberere mutayina isima emubende ibisima agambe naye omukyala asalewo kimu okuwa abaana taata waabwe oba omwami omupya mubulire nti taata waabwe yaziweza kwa nayo tabuliro ono jajja sente kubanga obufumbo bujja kufa naye sente azikozese ebimuyamba kubanga ono gwalina naye ayinza okwekyanga ngambye okufirwa buli kimu Bukedde mwebale kuweereza nze Izeman tutali nzizo oyo mukyala agamba omusajja nti sente ziva waabwe tamubulira kituufu bannange bantu babaki nze ndowooza nti alimba yandigumiikiriza n'atava wa mwami oli katono akuume kati akuume shiwudo yandibadde tavaayo ekyenkyanzo Jackson Waswa enyenje mukono omukyalo oyo azeeyo omwana w'omusajja emutwe ky'okugjayo sente ze Jackson Waswa nze Sendege Williams awo ku mwenda nakabugo Mr. Sergeant Madam Dorah mwe bali kuweereza omwami yotaddamu kumala budde bwe kubata muliko atandike nanange alikoli malamusiza Dorah ne Sergeant omukyala asonde sente mu bubba agule ettaka azimbe batubona babbi lovinze namata bane mwenna muli babbi abateesezza byesente tolya sente zitali zizo obanga yalidde ezagungu obanga byeza URA wangera naye banguzi wetwale mukyala gwe wetwale ewaigigi mama kamya onyembesiza bwerere katumule mtude ne Faridi njogera ebitunga bitu awa mukyenkya ngakakutusiddwako Prestige Magellan. webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 akyagenda maaso n'okubeera ng'otuloba enkya olunaku no olwaleero eddakiika ziri 7 ze zaakayita ku ssaawa emu mu ggwanga erya Uganda ennaku z'omwezi 26 mwezi gwa Sebutemba mwaka gwa 2023 leero ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa Rabiul Awwal gwe mwezi ogwokusatu kalenda ey'obusiraamu mwaka gwa 2045 olunaku olw'enkya olwokusatu omubaka sallallahu alaihi wasallam lwe yazaalibwa nnaku z'omwezi zaali 12 omwezi ogwa Rabiul Awwal omwaka ogw'enjovu kiba kitegeeza nti awo tujja genda maaso n'okulabika nti n'olunaku olw'enkya tubeerawo ate ennaku enjeru azitandike ku lunaku lujja kuba lwakuna kati abasiiba olwokuna musobola ogatta n'ogatta olunaku olweru n'ogatta ne sunna ey'olwokuna obulamu ne busigala nga bugenda maaso n'okubeera nga butambula. Kampuni yene ya Vision Group egenda maaso n'okulabika nti nno eyiza bannayuganda era ng'eyagala kulabika nti nno buli munnayuganda abeera alina kayina mu nsawo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti tayagala abapiizanti bazaale bapiizanti ayagala abapiizanti bazaale abantu abali ku class eddakawo era nga ekuteekeddeteekedde omusomo guno baguyita master class mu nkola eno gye bayita eya Uganda Best Farmers egenda kubeera ng'ekulaga nti butya bw'oyinza okubeera omukugu n'okulaakulana nga olima vegetables fe tuyita bivavava mu lulimi Oluganda era nga tukugamba nti tugenda kutwala esaidi za wali egayaza Luteete Magere Road nga gye tugenda okuba nga tuli okumalira ddala olunaku lulamba naku z'omwezi ijja kubeera 30 mwezi gugenda kubeera gwa Sebutemba guno gwe tulimu tugenda kubeera nga tuli saidi zaawo egayaza okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 8
ez'amalya ag'ekyemisana era nga tugamba nti okuyingira kugenda kubeera kwa bwereere ng'era tugenda kubeera nga tulina omukugu bamuyita Joseph Male yagenda okulabika nti natutegeeza ensonga ez'okulima ebivwavwavwa oyinza okuziyita vegetables gwayagala okumanya ebisingawo osobola okuba ku 0789 353 585 ayagala ogenda musomo gwa master class tugamba tujja kutambula nawe mpola mpola mu nteekateeka yaffe eya best farmer eyegenda maaso n'okuba nti eriko abawanguzi abawangula ebirabo ebyenjawulo katutandikire mu mpaka zino eza University League awetwogerera nga ttiimu y'abakulu bano bwe bayita aba Kampala University abatendekebwa Titi Kamala bagenda kubanga bali mu nsiko lunaku luno olwaleero tulabe enteekateeka n'ensonga nga bwe zinaaba zitambudde essayidi yo mu bitundu ebyenjawulo bwe tugenda ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda gye bayita eya Crescent Crane bano baana ba buwala be bagenda maaso n'okubeera nga bakyanga akapiira olunaku olweggulo batendekeddwa omulundi gwabwe ogwasembeddeyo ddala ku bitaala essayidi zaawali mu ggwanga erya Algeria era nga Crescent Crane yabadde wansi w'omutendesi gwe bayita Ayubu Khalifa Kiyingi yabadde agenda maaso era abasirikale abadde awo nga bakuuma tewaliwo alutonze embeera bweto bweri nyongera okubalabula nti enkuba ey'amaanyi bakyayongera ojjogera mu nsi yonna ti myezi gino gyonna egikomekereza omwaka enkuba ey'amaanyi ddala gye bayise El Nino ejja kubanga ekola ki ng'etonnya naddamu mid October wiiki nga 2 okuva kati oba 3 suubira enkuba etajja kusalako era ne waggulu wenjogera neekutte ne tumanyi oba yeeyo kati mwe kye mulina okukola yerula emyala gyebisasi otobisula myala wetereze gwasula mu bifo byomanyi nti bigonvugonvu mazzi gayinza okubisobyako ate manya nti nyumba yo nayo gyosulamu okukebera ku bbaati olirabe bulungi singa kibuyagajja ebbaati erikasuka bunaayira nebaleka nga muli buzibu genda awantu wosuubira nti ojja kuba safe abali mu bifo by'ensozi womanyi nti lirimu enjatika n'ettaka liyinza obumbulukuka tolindabide tuswagala gai gavumenti etuyambe ng'ate message twagifuna okuva minisita anywa kakati enkuba yo bweto mu Libya bo bakifunyeko katonda bwatu weyageze tetwagala ate ebintu ebimu bijje nga twategedde abali ku mbalama z'ennyanja ne mu ntobazi muziveemu musobole okubeera nga ebintu byonna ate mubiya tetambulira nnyo wantu woolaba nga amazzi gandadde omwala guyinza okukutwala amazzi galina amaanyi obugonvu bwago gemaanyi gaago kale twala tugende bisamaaliza netubitegeere mpola mpola tulabe bwana Mukasa kiki yatuleetedde olwaleero. Leero mbisamaliriza tutunuulidde ebitonotono ebikwata ku muyimbi Celine Dion ng'ono amannya g'embujjufu ye Serene Marie Claudette Dion ng'ono yazaalibwa ng'ennaku 3 omwezi ogwa Maaci omwaka ogwa 1968 ng'era nzaalwa ye Canada era omuyimbi nakinko mu ggwanga lya Canada n'ensi yonna okutwaliza wamu ng'era yakazibwako lya Ken Power Ballads. Ono yasinga kumanyika nnyo olw'amaanyi n'obukugu by'akozesa mu kuyimba ng'eddoboozi lye lyanjawulo nnyo ku maloboozi g'abayimbi amalala ng'era obukugu bw'azayolesa mu kuyimba busikiriza abantu bangi okuyingirira ekisaawe ky'okuyimba. Ono mu lugendo lwe olw'okuyimba azayimba music w'ebika ebyenjawulo omuli pop, rock, R&B, gospel wamu ne classic music era ennyimba z'okusinga zazitambuliza mu nnimi okuli Olungereza n'Olufalansa yadde ng'era ayina zayimbye mu Spanish, Oluyitale, Olugerman, Olulatini wamu n'olulimi Oluchina. Serene yazuula nti alina ekitone ky'okuyimba ng'akyali muto ddala era mu myaka egy'obuvubuka yayambibwako omwami we Reni Angeli okwongera okuzuula ekitone kye era naye yatiikirira nnyo mu myaka gy'ekivubuka bwe yafulumya albamu eziwerako ng'era ezisinga ku zino yazimba mu lulimi Olufalansa. Mu mwaka ogwa 1998 yayongera okwatiikirira mu kisaawe ky'okuyimba oluvannyuma lw'okuwangula engule ya Eurovision Song Contest mu mwaka gwa 1998 ng'era mu kiseera ekyo yakiikirira Switzerland. Ate mu mwaka gwa 1999 albamu gye yafulumya mu lulimi Olungereza yayongera okumwanjula ng'omuyimbi owa pop ow'amaanyi mu mambuka ga Amerika
America n'amawanga amalala okwetooloola ensi agawulira oluzungu ng'era oluyimba lwolwa The Car of My Love mu mwaka ogwa 1993 lwayongera okumufuula sita mu kuyimba mu nsi yonna. Okuva olwo Serenity yadda mabega era albums ez'enjawulo ze yajja afulumya mu myaka egy'ekyenda zaakolera ddala bulungi nga n'okutuusa kati zikyanyumira abantu nga ku zino kuliko Falling Into You mu mwaka ogwa 1996 ne Let's Talk About Love mu mwaka gwa 1997 nga zino zaateekebwa mu mutendera gwa Diamond mu ggwanga erya Amerika era nga zaamukolera obukadde bwa dola obuli ddala 30 mu nsi yonna. Ono era yafulumya ennyimba endala ez'amaanyi ku mutendera gw'ensi yonna nga zino mwalimu The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now, I Am Your Angel, That's the Way It Is, I Am Alive, My Heart Will Go On. Ng'era luno lwakozesebwa mu kukola firimu ya Titanic mu mwaka ogwa 1997 nga kino kyayongera okuluwa ettutumo naye kennyini okwongera okumukolera ssente. Magazini ezisinga obungi mu mawanga agatali gamu zize zimusengeka ng'omuyimbi ow'amaanyi ddala mu nsi yonna ng'era alubamu zazatunda zimukoledde obukadde bwa ddoola obusoba 200 ng'ono y'omu ku bayimbi abakyasinze okutunda alubamu ennyingi mu nsi yonna. Mu kiseera kino Celine Dion azitowa obukadde bwa ddoola 800 nga yakatunda alubamu za bukadde bwa ddoola 220 okwetooloola ensi yonna. Ekyenkya kikutuusiddwako nyiga star M85 star 85 hashi okugulawo SCD account osobola abanafa abasamuzi muli bakabina mmwe banafa aba Prestige Margarine n'abalala wansi eno tubagala tubalaba mwaka ne gugwako nga muli naffe namwe Mungu akibabalire. Kale banafa abanyumirwa ekyenkya waliwo bannaffe omusajja oli abantu baweereza abantu bambi babibbi ku ssente naddala abakyala waliwo aweereza agamwattu tukujumirwa nnyo mu programu eyo ezimba n'okumala oluusi n'okutumalirako ebizibu naffe ne tuyoka tugenda okukola nga tutegedde Masooka John agambye akwate ssente ze bamuwa aziwa omusajja we omwavu ono atandike bizinensi amulabirire kati oli wanambuuza ssente ziva nti oli yazimpadde kwekolesa bukozesa ssente wajja kuba buzibu omukazi asirikeko kubanga ssente zijjira ku ssimu kuddawo kwenyumya bampadde si azikime w'omusajja emmeme etafumba bigambo kambe egeje zigira ku ssimu nga si azikaka kwoli nti zimpe yajjeko bugi ssente nga bwalya okimanya era musango okujja ssente ku ssimu nga sizizo okujja ssente ku ssimu nga sizizo polisi eri kubuuza why didn't you return the money? Why didn't you go to Airtel and ask? Ask bichi zinabuza dda abantu abafa sente ziragawa sente ezo abantu abafa mu lunaku ne sente ziringa kavunza ogano kinziramu ziringa kavunza kato bwe tuuka ku simu zikusiibwa mukazi asirike lwaki kazi bagala semba ina n'olulimi lwazo mbuziringa kavunza kato zulyanga zikusiiba tebasinga basajja nzijjako ku sente nzijjako ku simu nzijjako ku simu nsaasanya ntwala mu saluni badde nkugamba nebuuza tewanyiga sente ziragawo ez'abantu abafa buli lunaku nga zibadde ku simu zibeerayo mu banka ne balinda mwogere bakulinda mwogere waliwo ebbanga lye bakuwa mwogere oba tezigenze oba toyogedde nga zisalayo kwange ba banka nga zibeerayo nga bazitwala mu Bank of Uganda kubanga yetereka essente nibw'ojja ayagala ogira ng'olaga empapula nga bazijja mu Bank of Uganda erabirira banka zino zonna zibeerayo mbiwandiko tobola banka ebagigala Bank of Uganda bagamusimbe wali layini mujje muno ne ssente zammwe Bank of Uganda ebeera nazo ez'okusimu nazo z'omuntu eyafa nazo lwakuba abantu bagayavu tebazinona abakyakongobagira muntu mama afudde nnyo nga bakanya emmotoka bakanya omupiira gw'emmotoka bakanya ekibanja ne beerabira ssente z'omu banka waba wasirisi naawe nga takugambye nkyafunaobutaano abantu ziri wano abamu ziri wano mu wallet naye byonna byonna ne babikola oli musajja wagamba nti fuse njijjamu byonna olekaku nabatutte tugende mukyala wa leero omukyala wa leero katugende eri bannaffe mwena abali eyo kati tugatta oluusi wadde nga mukyala kubanga ffena tutambula kyekimu awali omukyala osanga omwami awali omwami ate ojja sangawo omukyala munnange gwalowooza nti muno mu nsi mulimu abantu ba batagala funa tebakulimba njagala kiteeke mutwe gwo nti buli muntu alina kyayagala ofuna ku munne
muyinza okuba muli awo muli bafumbo nga golowooza nti ye munna yatondebwa kukolera mu loosi bangi nnyo mukirowooza bwe mutyo kikyamu tobeera selfish nga gweyagaliza wekka mu mukwano tobeera nga weyagaliza wekka mu business tobeera nga weyagaliza wekka mu famire abantu si basiru buli omu alina wayagala ofunira naye gwe bakulabiridde ebbanga lyonna ogeza olubuto lulyeri omukazi akoza ggwawo era naawe olaba obalansinze ekintu era obagamba abantu ti kaali katonga nkafunye naye nga munne eriiso liweddemu eriyo likyali ddene nga yakulabirira waliwo imbalance tukanziguse ensonga eno abantu bangi nnyo bali bakola ebintu bino gwe naawe mutima gwe wodda mu kisenge olaba kyabwenkanya waliwo omuntu abaddewo ng'alabira abaana bonna ate ababo ne bewazaala ebbali n'abakuza bw'otuusa okufuna ofunye mupya ono akaddiye olabyawo obwenkanya gw'olaba ojja bifunamu nnyo gw'olowooza oli musiru yetategeera waakiri akuweereza essaala embi nga gwe tomanyi sikulimba mulekerawo obutaba bwenkanya abalamu kozesa abantu ne bakola kampuni neekula banange neekula ne bagamba bannange omusajja yali avuga 10 kakati ali ku ziv8 zezipakinga mu kampuni ye naye nga amazima ga Katonda bo abakola naawe bambi bo bongera kukogga woddeeka mu buliri bwo olaba kyabwenkanya utabudde waliwo restaurant nedda buli wamu ngenda kukubira buli wamu ngenda kukubirawo abala balina restaurant abaana ne babeera nga bakola mu restaurant emmere neefumbwa emmere ennungi naye bo no bagamba tebajja kulya ate kweno bagende bagule ewalala naye nga bakola mu restaurant eyo be bafumba emmere eyo wala tebagikwatako era oyagala bakole n'omutima ogwagala ennyo obulamu bwe tunalekerawo kubanga tetulina bwenkanya omulala oli asindikiriza munne paka wamutuusiza ku age wabula agenda asaba mukama amuyambe golowooza mukama takulengera nja mutuusa ku kisenge alina okukomayo wabula eri ozaala bibbe byo bibiyita mukulu naye bajja bituusa ku kisenge wootoliba buli wootaba feya mu bulamu waliwo akaseera kalinde bwe kanaba tekatuuse ku ggwe abaana bo oba abazzukulu bo bali kasasula abamu abali ku kisenge bayinza okuba bazadde babe bakivaako mulimu abantu bosanga nga ku kkubo mulalu naye ng'abantu abamanyi omuntu oyo bakuwa ebyafaayo bye bagamba tuleke oyo yali amazeewo ekyalo naye nga gw'omulabye ogusoose ogamba bambi ne bayibuli erina abantu begamba nti bo newobayamba naawe kikutwaliramu olw'ebintu bye bakola ebibye ennyo oba bajjajjaabwe bye bakola waliyo onzijukiza nga tugenda ku gavumenti waliyo oli yasibisizza omuwala mubaba sente za mobile money sente zaffe abadde azitwala eza airtel azitwala naye katonda kati mama mwana wange omusibya lwaki omusibya kati abange tebajja kubonaabonanga babo mbakoleredde gwe tosobola kumanya mwana kyaliba era omuntu omusanga ng'ayogera ekyo n'omusaasira tosobola kuba na bukakafu nti buli kimu kijja kubeera okke olw'okubanga waliko omugagga mu gy'ekinaana abaana bajja bikuguza kweka bukusaga buli wakola ekintu ekibi mubikole bangi mbimanyi abalala mukube bannammwe amasasi abalala mugenze muloze abalala mirimu munyigiriza bannammwe abalala bana bano obakozesezza obazaddemu obasuddaawo naye eri gwe bakuzaalira abo babe bulungi nnyo message ndagifunye kiro nga nyina gibawa manyi otabuka ne message ozitabula wadde kulira mu chat sebo omusajja oli bambi yakolimidde abantu be yabeererawo ne batajja nga afudde ne mutajja nenga mulamu yaregedde ewakaawo mu kasondo gambe kyenkola gye kiri weddeko weka kuze bulungi abasajja teri agenda kuyamba gweka abakazi bali abamu omusajja yakuweerera omusajja akuwadde omulimu osomedde ebweru ekikazimbye ekika kyonna kyonna bagezi banno naye era okyamuyisa bubi nnyo His Excellency the President byose badde babuli abantu bano ababulijjo walinze eddaka bakonere kano tukubulira ensonga ennene nnyo eri mu ddiiro President Yoweri Kaguta Museveni jebala emirimu mawulire ndabyemu nti hoteli ya Aya eri banka egitwala babanja bilioni 614 naye mbadde nsaba bagitwale tukolemu ebira sente zijja kuvaawo naye ng'ensonga enkulu President waliwo abantu be bakwata gye bivuddeko katono nga sente zaali za bibiina bya bwegassi sente ezo gavumenti yaziwaayo ziziriirire
bina by'obugagga ebyo byaliwo Wamala Cooperative Union, East Mengo Growers byaliyo nga bina ssente abantu nga bateekamu ssente zaabwe ne bakola ebirala ssente zaabwe ne zifiira mu mbeera eyo gavumenti yakwata ssente ezo negaba zibaddize baddemu beekulaakulanye babeerewo ssente ezo abakungu abamu abatalina kisa ne baziwuuta era ne mubalaba era ennaku ezo babayitako mu parliament bundi ssente ezo twazisa mubayizaalagawa ate I don't know you see we diverted we did this ebigambo ne bibaba ebityo diverted you see we did okuzuula nga baazirya sebo badde nsaba obuwombefu bungi abantu bantumye abantu abo bakwate sikwata bukwasi kubanga bajja kudda bajjeeko ebyobugagga byabwe neri battaka wadde balina abaana babalikerewo eky'abaana baabwe batono bye banaasomera ebirala babitunde batwale ssente z'abantu abamu bazitereka mu bweru bw'amawanga nessebo bagobe ne ku mirimu sibiri byakusaagira abantu balina ssente zaabwe ze basonze ne bateeka mu cooperative mwe n'olya mululuuki ogujja otugezaako ebikolimo bya Uganda njogerako n'ogamba nti ki ebintu ebimu tutambulira mu bikolimo byammwe mu ababbi sente abantu bakunya sente zaabwe beebutaaka ne bateeka mu cooperative ne balinda sente ne ziba ne gavumenti egenda zibalira oli n'aziyoola omuntu agu ne bali basatu aterekedde byana bye bisoma bweru bisoma UK bisoma mu America ali muyitala asoma ali muyitala asoma fashion bigenda mu supermarket ne bijjayo ebigaali bijja bivuga ekimu kitudde mu kigaali bakivuga buvuzi kyeyagala azalidwa gye tugenze naye nga Right Reverend Bishop Katumba Henry kwalinyo obaka busimi bwentaddeyo kubanga butuuse tukusaba webale kubeerako ate ne mbulizi Reverend waffe muwonge abeerako n'omukyala Olivia Pamela Nasiyo wazaalibwa leero oliwo ejjinja ate n'abalala bangi happy birthday. Leero mu katundu kaffe akani azzaliddwa tutandise ne Dr. Helen Nasambo ono musawo w'abaana ng'akola n'ekisenyi Health Center 4 mu Kampala. Dr. Helen ayogerwako ng'omukyala ayagala nnyo omulimu gwe, omukyala akolagana na buli muntu n'okusingira ddala basawo banne b'akola nabo. Agamba kyasinga okwagala kwe kulaba ng'abantu bajjanjaba oba baawa obujjanjabye batereera bulungi. Mu biseera bye eby'eddembe ono ayagala nnyo okujooginga okuyimba mpozi n'okutambulako okusobola okuzuula ebintu eby'enjawulo. Mu byokulya ono asinga kuwomerwa chips n'enkoko ate mu langi asinga kwagala ya lavanda. Mukyala musanyufu nnyo era agamba ayagala nnyo okukola ebyo ebimunyumira era ebimuwa emirembe mu bulamu. Mu balala ye Joel Natharia kwagala leero mazaalibwa ge ono mwana musanyufu nnyo era ayagala nnyo okuzannya ne banne. Mu byokulya asinga kwagala butunda enjuba yejje wamu ne ovacado. Bato banne okuli Norman, Naume, Yvonne, Nathan, Jonathan bamwagala nnyo wamu ne maama we Nasanga Proscovia Kakembo bamwagaliza amazaalibwa amalungi era ag'essanyu olunaku olwaleero. Mu balala bakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero ye Pamela Nasiyo okuva ejjinja ono leero awezezza emyaka 3 abamwagaliza amazaalibwa amalungi be bazadde be wamu ne baganda be bagamba nti bakwagala nnyo. Mu byokulya ono asinga kuwomerwa ice cream basaba Katonda ayongere omukuuma abeerewo nga mwana musanyufu. Bino bye biwanuzibwa ku bantu abazaalibwa olunaku olwaleero. Bategeera nnyo ebintu ebirimu okubala era sabjekiti y'okubala ebanguyira. Batera okubeera abagezi nnyo era babeera bakulembeze balungi. Ku mirimu batera okubeera abakozi abalungi bawuliriza bye bakulembera. Baagala nnyo okusanyusa abaagalwa baabwe. Baba bamanyi okutona ebirabo ate nga birungi. Mwenna abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero tubaagaliza amazaalibwa amalungi